Nze Mafia mulumba walukagaduka ekibabu sabasaba ndi muyimbi wayimba country music kozi siyagamba nti kadongo kamu yimba kadongo kamu ye country music naye nga yimba style zonna zonna kubanga n'abatayimba kadongo kamu mbayingiza afiina amasannyalaze tundukuluza aninze nziwandiika n'abalala abatagala kwogera nti netubawandiikira tubawandiikira netubateeka mu nsi y'abaserebrity nga tulaba bakonye netubateekayo so olwaleero tuli wano press conference okutegeeza abantu baffe tumaze ebbanga ddene nga tulanga nga nina concert enatuumye nti Lubaale aluma oluyimba olwo nasazeewo dukola concert si lwakuba nti njagala nnyo ssente nti oba nina omululu gwa ssente naye nalabye nga public demand esusse oluyimba lukutte nnyo abantu balwagala ne babeera nga bo bennyininyini nga bebeesabidde concert kubanga si buli luyimba lwenyimba nti nkola concert nina ennyimba ezisoba mu 200 naye naakakola concert eregera kubanga ya 10 mukitegeeza siri wa mululu nti buli luyimba lwenkola yadde abantu tebalwagadde nnyo nkola concert wabula nkolamu ezo zendaba nti zisaanye okukolwa concert ate era nti concert eno gikola okubeera nti nsigala mu bantu bange nga wendi osobola okukola oluyimba n'owulira nga lugoyinze vairo naye nga tolina bukakafu so nno ekikakasa nti abantu balutegedde lwabanyumidde kwe kubayita ate ne bajja so tubasuubira okujja banaba nga bazze kyekigenda okutulaga nti nno oluyimba lwakoze ki lwabanyumidde era balwagadde concert eno egenda kubaawo ku Friday eno ennaku z'omwezi 13 mu wiiki eno kwekwosa enkya naye waliwo ayinza obiteekayo enkya ate ngamba okwosa enkya nze ekyo kifo egenda kubaawo Friday wiiki eno ennaku z'omwezi 13 ku kalenda tusazeewo okukola kalenda si lwakuba nti nno ekifo ekisinga okuba amata naye nagenda ku Freedom City bulijjo wenkolera nga bakigala ab'ekifo bakiggala waliwo ebizibu ebyagwawo bajja kiggula mwaka gujja kyokka jjukira gwe ng'omuyimbi bw'oba ng'oyiiya oluyimba lwo obeera ne target n'ogamba nti mbudde bwe buti singa luba lukutte njaddulo nkinga mbudde bwe buti kati oluyimba lugetinga expire kkiriza obagaana lulinga bulamu bw'okula wano waliwo ngambye nti ngozze ku mulembe kakati bw'okula n'oluyimba bwe lukula lukaddiwa ne basigala nga lukyasigaza amakulu naye nga terukyalina vibe terukyayayaanya muntu kujja kululaba kubanga lukadde ate yaluwulira dda nengenda ku Africana nga wali so congested waliyo Josted ng'ate mu distance ntono nnyo waliwo David Butalo nga space kumpi ya Butalo akola 29 nga nakola 13 nga kumpi weeks 2 teziwera nga era olaba waliwo wetaagawo breathing space awo abantu beeyo kati ne tusalawo nenzija wano kalenda kifo kigazi nga bw'okiraba bulijjo tukola kalenda wansi wano okuyisa wano watuukudde eno era nga watulawo abantu abawera 8 kati basazeewo twagigasse paka walaba eri waggulu eri yonna wabadde wabeera stage ena kuba mmanga wano watuulewo entebe zazituule awo nga stage eri waggulu we kati nga n'abali eno batudde bulungi balaba emmotoka zibadde zipaakinga awo tezigenda kupaakingawo bafunye paakingi ekyemmanga ebweru ne ku makubo eri n'ekyengulu so tezigenda kupaakingawo abantu basobole okufuna space engazi tusuubira wano tulawo abantu 1.5 so bwe nfuna abantu 1.5 ku kalenda era be bantu be mbadde nfuna bulijjo ku Freedom City era n'akoze cricket oval era naye baafuna tebakulimba nti basukkayo beewola kandi babeera basaasaanye nga bali wagazi era be bantu 1.5 so obufunze yensonga lwaki tuli wano olwaleero mu lukiiko lw'abannamawulire ndi ne baganda bange ono kansala wange muganza naye muyimbi era ajja kuba kuba alina ssekoko we kati
olwamuyita Lukenge Sharif wagakuto Mbabiro mukozi ku CBS ne Sendege bakamala concert ekibandeseza nti basajja balina determination bayimba oluyimba lwabwe ne bagamba tugenda ndya zange ngamba bagenda kukola concert era nze nabayambako ne mbayimbirako ne tukola omukago naye balina okuyimbirako naye nti mbewuunyaako kimu nti baamalirira olwaffe abaludde nga tuyimba nyimba hit nnyo oteeka concert n'obeera ne pressure naye bo bagamba ekijja kikole kijje so basajja bajja balina bagumu balina embavu kyevudde ntuula neewole ku mbavu zaabwe pressure ekole ki ekendeere naye nga tuli balamu bulungi nnyo era abantu banaabaze omutwalo gumu VIP mitwalo 2 tebo million 3 so mu bufunze ensonga lwaki tuli wano olwaleero aliwo alina ekibuuzo ekyanjawulo kyolina ku sheni ekitabaddewo ku sheni endala zibaddewo ekyenjawulo ekyennaku sheeno nti bulijjo eno zino shows sikolako show nga nze ngyetegekedde nga baga management yange ngitegese babeera bapromota ne bategeka olumu n'akola byayagala n'aleeta ebyuma batebyogera ye kasi aba anoonyaki sente n'aleeta ebyuma byayagala n'alanga byayagadde balanze babulanga busatu naye mbudde buno management yange nange ffe twabyekoledde nga njagala kuwa bantu bange ekyo kyennyini fegina emyaka gye tutuuseemu tuyina kuba nga tetuli mu kukola mannya sikoze sho nti nno njagala kukola linnya nze sikyayambuka nina kukka busi wabula nina kwekuumirayo nkola sho eyo yennyini abantu bange gye bansuubiramu nti emyaka 2 nga nnyimba abantu oba olina obbawa ekyo ekijja myaka ameka abitolina kyobagamba nti nkyali muyiga ekyokuyimba bo basuubire live band simba siddi nti ngenda kubayimbira kwate n'ennyimba nzirina waliwo omuntu wogamba nti alina obuyimba 3 Rwanda abumala nazzaako ki naye kati nze nina obbabuuza nti akayimba nkabongere ebyuma nga birungi nnyo enteekateeka nnungi nnyo tulangidde mu budde so nga twambadde bulungi nnyo ng'ebivuga bya mulembe lyaso zigenda mu maaso so abantu basuubire ekyo ekijja mu ssente zaabwe Ano waliwo alina ebibuuzo tekikwatagana na sheeno tewali badde off topic security teyali yakudda semakisa ne maaso ani agambye nti yali akuleetwa wakane namwe temuva ku mulamwa basirumu bwe dayasi tosiruwala meya title lubala luno nawulirako omuyibi w'akadongo kamu omulala Asani Nduga Hassan Nduga yes ng'agamba oluyimba by'oyimba tiwategeera lubale taluma era ng'ayagala kutusomesa nti ebintu by'oyimba olumu omulamwa gwe walonda wali tobutegeera lubale bagatta ebintu bingi wabula mubaamu nti muntu yakutte gundi nga alaga nti gwe tayito y'oluyimba gye waliwo oluyimba nti wakola tokitegeera ate kati ekyogamba nti nno naali bawadde amanya nti oludungu oli mukasa onaani olujjako oluyimba lulala kati nakolera wamu jeno nti kuba yenna ayitibwa lubaale naye ate nze era naye yakitegeera eyo si erubaale gwe nali njogerako ono okuba ensaasi alwakuba nti egye yagenda lubaale gwe nali nnyimba ntegeeza nkola ya mirimo mbi gwe kennyini kwetereeza kubanga n'ensonga naziteekamu boosi w'omujoozi agamba kiri togetooko meidi omulese nayala obuliri bwa bbaawo meidi akusinga ebisambi ebirungi olaba gwe bbaawo ow'obugulu obutono bbaawo yakwana ate meidi waaganene oba ofuna kyeggamba nti olekawo okukola ekintu ekituufu n'okola ekikyamu ye lubaale gwe nali nkolaki gwe nali ntegeeza okimanyi bulungi nnyo nti era nateekamu nti omwana w'essomero bakwata school fees n'ogenda ozizannyamu zaala oyo lubaale akola ki kati saali oli atanfuna bulungi era munsindikire bw'omulabako yajje mubuulire kye nali nnyimbako
anti teri student asomesa musomesa kyekitwala ku ssomero kubanga gwe student osasula ssente mu ssomero ate omusomesa ye asasula busasula kakati student wange tasobola kunsomesa oli akyali student wange akedde nnyo okwagala okunsomesa ate osobola kusomesa nga tewasoma anti era mulimu ne student